بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتنزوا الله تبارك وتعالى atutte baatutte nga ebuzibidde bangi butagenda kuddamu kulaba. Abadde tulina abantu betwagala mu duniya muno naye nga kasita tukutukawo nabo mu buwangaazi bwaffe buno obw'edduniya, chansi gye tulina ey'okuddamu okubalaba kujjako nga tulongoosezza enkolagana yaffe ne Allah tabaraka wa taala. Allah yagamba nti walladhiina aamanu, abo bonna abakkiriza Allah ne batamugattako, wattaba'tuhum dhurriyyatuhum, n'ab'eŋŋanda zaabwe ne babagoberera ku bukkiriza obwo bwe bafiiriddeko oba obukkiriza bwe balina. Allah yagamba nti alhaqna bihim dhurriyyatahum, ngenda basinkaganya ab'eŋŋanda zammwe. Wama alatnahum, mpaka aya gyekoma. Ekyansi gy'olina omuddu yenna eyafiirwa kitaawo, oyagala okuddamu okulaba ku kitaawo nga ddala okakasa nti yafiira ku tawhid, longoosa obukkiriza ojja kuddamu olabe ku kitaawo. Omuddu yenna yafiirwa maamawo nga yafiira ku tawhid, kyansi gy'olina okuddamu mulaba ng'abaddu Allah alina bayogerako, bagenda kubeera mu jjana nga mutakabilin, nga bagoolekaganye, buli omu ayozaayoza munne. Aisha, kulika edduniya siraata ogiyiseeko otya? Ng'essanyu maama ono lyawuli okulaba nga mujjana muli babiri. Terikkula muzadde lyagenda kufuna na mwana lyagenda kufuna, nga bombi bano ababiri Allah tabaraka wa taala obbawa ejjana. Ng'oli mujjana olengera muwalawo omuzadde, Ummu Hawa ng'alengera muwala we, nga n'omwana ono alaba ku maama we. Ssanyu ligenda kuba lya kika kya waggulu. Abamanyi batugamba kye bayita alhayatu alhaqiqiya, obulamu obwannamaddala bwe bulamu ba'da almaut, bwe bulamu oluvannyuma lw'okufa. إذا دخلوا أهل الجنة جنة وأهل النار نار. abejjana babeera bayingidde ejjana, ne bannannyini muliro nga bayingidde omuliro gwabwe. Kyajja mu hadiisi emu omubaka wa sallama yagamba ji'a bil maut, bagenda kuleeta kye bayita ekitonde kye bayita kufa, ekitambuliramu kasa kiyingira mu mubiri gwo ng'ofa. Nabbi yatugamba nti akthiru dhikiru hadimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira okufa. Naye abaddu nga Allah amaze okulamula abaddu ku qiyama, abejjana bayingidde ejjana, ab'omuliro bayingidde omuliro.
yagamba nti Allah agenda kuleeta ekitonde kye bayita kufa. Tekimanyi minisita, okufa tekumanyi mugagga, abaakabira ssemwanga teyalifudde, naye ennyama yamuggwa dda ku magumba. Kati gumba ali mu ntaana, abakabira abasambi b'emipiira, okufa tekumanyi basereebu bammwe, tekumanyi diguli z'oyina. Malakul mauti webeera ejjawo oli tetulina bitiibwa bino by'olina nabakuumi bakuumye. Takwewunyisa omuddo omugagga, masha Allah yazimba ekikomera, amaka gokka gayina lubiri, omuddo azimba ekikomera naye ng'akizimbisizza mayinja, waggulu n'akiteekako babdiwaya sengenge, nga sengenge oyo gwataddeko naye kenyini n'amusaako amasannyalaze. Ekiri balina bwe banyigira switch ne basaako amasannyalaze. Ku geeti yennyini gye yazimba kuliko asikaali. Asikaali takwata muggo, ayagala bano aba security, akwata mmundu, security eri bweru. Obusanga n'ekikomera kye yazimba kuliko kamera CCTV bwe bagiyita, ziweereza live byonna ebyetoolodde ekikomera n'ebiri munda. Ali munda abiraba ati ka TV ku laptop ye, security. Omuddu bw'otuuka ku nzigi eziyingira ewuwe, omusanga alina oluggi olwendabirwamu olusooka, wakati balinawo akajja akalala ke bateekawo nga kabuuma. Buva kwako ak'obuuma waliwo oluggi olulala olusembayo. Bangi obasanga nga alina oluggi naye ng'oteekako kinkumu nga fingerprint. Si buli omuntu aggulawo, wabula ssaako busa bwati kibatu ne kasikaninga n'amanya nti ono mukama waffe, muddu n'ayingira. Awo nno oli mu ddiiro, n'otuuka mu kisenge, oluggi oluyingira mu kisenge nga lwa password. Onyiga bunyiza oti kodi yaziyina ye ne mukyala we. Omukozi talabanga ku kisenge kya mukama wawe, tamanyi we kifaanana. Password kweri, bw'amala ne yeetoolooza ekisumuluzo ati n'agenda ng'anyola emirundi ebiri ta. Naye afaanana bw'atyo mwe muli ne bajjeno nga bw'agenda okwebaka pisitemu oba mitwetwetu. Malakul mauti emusanga agalaamiridde ku buliri bwe, ne security eri gye twayogeddeko eri emabega emusanga awo n'emukwata nga talina n'omugwa ayinza kuyita. Afande jangu omusajja buno bunzanyirako, talina gwayinza kukola n'ogwo. Allah agamba nti mugenda kufa. Walau kuntum fi burujin mushayyada, ne munaabeera mu mayumba nga bagazimbisizza njazi. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. Aya zitumuzigangako mu suratul Baqara. Atuyinza Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti temulaba abo abasenguka mu mayumba gaabwe. Abaddu Allah ina bayogerako baali ku kyalo, ng'ekyalo ekyo kiyitiriddeko okufa. Wali baziika, wano banaaza, wano basaalira, wano miranga. Avuuka abaali ku kyalo okwo ne bagamba nti bannaye okufa kuyitiridde, tudduke tugende ku kyalo ekirala. Basiba engugu zaabwe badduka. Faqaala lahum Allahu muutu. Baba badduka, Allah n'abagamba nti mufe. Tebaalwala ne bafa. Kati ku qiyama nabbi yagamba nti ji'a bil maut, bagenda kuleeta maut, ekitonde kye bayita kufa. Allah kyasindika mu baddu, Allah akiteeke wakati w'ejjana n'omuliro, bakowoole ya ashabul janna ya ashabun nas ta'rifuna hada, abanga ab'omuliro kino mukimanyi. Wallahi buli omu agenda kuba kitegeera, agambe nti Allah ya rabbi na'rif, tukitegeera bulungi. Bamugambe nti ya rabbi hadha al-maut, okwo kufa. Allah agenda kuleeta nga kuli mufaananyi kya ndiga. Oluvannyuma Allah akowoola agambe nti ya ashabul janna, abanga ab'omujjana ta'rifuna hadha, kino mukimanyi. Bagenda mugamba nti omulezi waffe Allah tukitegeera.
okukufa bagenda kikwata bakisaleko omutwe ng'asala endiga amakulu n'ekitonde kufa kyennyini nakyo kyennyini kigenda kuttibwa. Allah agambye nti ya ashabu nnar khuludun bila maut, ab'omuliro mubeere mu muliro gwammwe temugenda kufa. Lowooza ku bulumi bw'omuliro naye nga tofa. Abakafiri balina entegeera nti bajja kunjokya biggwe, era wananjokya nga nsirira nga biggwa. Allah yagambye nti kullama nadujat, abadde bagenda kubeera mu muliro ng'ensusu zino nga bwe ziggwerera baddalnaha, nga babambaza ensusu endala. Ng'omuddu bamwokya n'asirira n'obulungi bwe ne figa ye ne profession ye ne sente ze n'ebitiibwa bye jeno, ng'olususu bwe luti bwe luggwako baddalnaha, bamwambaza olususu olulala liyaduuqa al-adhab, akombe ku bibonerezo bya Allah, nga bwe yasanyukanga mu dduniya muno ng'ali mu kaliyoki, nga bwe yasanyukanga mu dduniya muno omuvubuka ali mu betting. Abange fattaku nnaas walau bishikki tamra, tutye nnyo omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kineebeera kikwetaagisa kugwetaasaako na kusaddaaka kitundu kya ntende. Nabbi yagamba Aisha nti newe kibeera kikwetaagisa kusaddaaka ntende, owone omuliro gwa Allah gisaddaaka oguwone. Abaddu bagenda kubeera mu muliro gwa Allah, bave mu kaaba badde mu kuyiriitira. Ab'omujjana Allah agenda baga nti mulye munywe, la yadhuquuna fiiha almauta illa mautatan ula, teriyo kufa. Ashabu aljanna teriyo kufa, ashabu nnar teriyo kufa. Bali bafa essanyu, bagenda kubeera mu ssanyu lyabwe nga balya banywa, teriyo kufa, teriyo kufa. N'ab'omuliro bagenda kubeera mu muliro gwabwe. Leero tulina ebintu ebitwerabiza Allah naye nga biri temporary. Mukyala bulungi bwa nsusu, omuwala nga mulungi naye nga kyasasudde Allah mu bulungi bwe kunamira kyalo, ngalaba okulaga obulungi bwalina okutambala nga omutwe gubikkudde, amabeere gali bweru, ebisambi biri bweru, ayambadde sikaati ekomero waggulu wa bisambi ng'alaba wa mutawaana. Allah akulage ku jjajjaawo, jjajjaawo takumalira, yali muwala nga ggwe, yali muwala nga ggwe. Abaffe kitaawo jjajjaawo, jjajja musajja takumalira, yali muvubuka nga ggwe. Yayimiriranga ku kyalaati nga buli muwala gwasongako gwe njagala kukuwasa, bonna balwana abawase. Naye tunuya Allah bw'amutambuzza. Allah yagamba nti latarkabunna tabaqan an tabaq, yagamba nti ngenda bayisa mu stages. Waliwo stage Allah gyatutuusaamu nga tokyategeera. Yaliwo nga musajja w'amaanyi ku kyalo, oluusi nga yalina eggaali naye nga ku kyalo wa mutawaana, ngakuba ku kyalo yalina eggaali. Abakyala bonna baagala abawase, Kamadi yalina eggaali ku kyalo. Naye tuya Allah lebo zaamuyisizzaamu, atuuka ku mbeera nga takyalya nnyama era esinga omuwoomera, amannyo gonna gaamugwa mu kamwa. Muddeeyo mufumiitize ku baali ba Miss Uganda 1989, 2000, 1992, 1993, baalimbibwa n'obulungi bw'ensusu, naye kati ne bw'omutunuulira ne bamukuweerako ekizimba omuwase, tolina gy'omutwala, akaddiye. Abantu b'omujjana tebagenda kukaddiwa. Mulafu omubaka yagamba teriyo omukadde agenda kuyingira jjana. Mukadde yaliwo n'akaaba amaziga ng'akaddiyidde mu busiraamu, omubaka sigenda yeeyi. Nabbi n'agamba nti nedda kyentegeeza nti abaddu abanaabayingidde jjana Allah agenda bazza myaka gino emito, myaka 18, myaka 25, emyaka egyo, obulungi bw'emyaka egyo. Tulina bajjajja baffe baakyuka, baali bawala nga ggwe. Ab'omujjana bagenda kubeera mu jjana yaabwe, teriyo kufa. Ab'omu muliro bagenda kubeera mu muliro gwabwe, teriyo kufa. Bano bakaaba amaziga, bali basanyuka. Kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Allah agamba abambejjana abalangira ab'omujjana nti mulye munywe nga bayozaayoza olw'ebimwerekereza. Obulamu bwe bayita obulamu obwannamaddala bwe bulamu kasitoofa, bwe bulamu obwa reality. Buno byonna mataa'un qalil,
tuni abaddu abali balina ssente ku mulembe gwa Amin leero bwe bafaanana baaliwo banze ŋŋambye. Tuni abaddu abali balina ssente ku mulembe gw'Obote, tuni abaddu abali balina ssente ku mulembe gwa Tito Kere Lutwa, ku mulembe gy'ababiina Isa baaliwo, naye omusanga n'engatto gy'ayambadde n'empale gy'ayambadde nga toyinza gyambala. Aba special forces temwawulyako bakiboko squad, leero waliwo bakifeesi. Abo bonna kaseera kagenda kujja nga bonna haditha nga bonna mboozi. Tunuulira omuddu Allah gwe yatwala, omuddu aganya okutya Allah olwa ssente z'oyina. Lowooza ku Gaddafi. Gaddafi ssente ze yali ayina. Gaddafi yalina ssente nga ssente z'ayina awola nsi. Oba kyoyita omuddu nga yali tawola ssente za ggwanga za gavumenti, ng'awola Uganda ssente ze. Nga wonaga nti ngenze muwaleti yange nenzijjamu ssente, ng'awola Uganda ssente. Naye Gaddafi yafiirawa? Bamujja mu trench. Abaana be tebakyenyumiriza mu linnya lya kitaabwe. Leero omuddu oli musanyufu nnyo, omulenzi akwendako alina emitwalo 5 mu nsawo n'omweyambulira ng'oba wa layisi. Leero omuvubuka alina emitwalo, afuna emitwalo 2 mu nsawo, alowooza kujooga mungu kamutwaleko out fido dido. Bakuba nti bonna entegeera nnafu, bonna bafaanagana. Alaba nga mututte mu ggulu freedom city. Nga muguye ekiberenge n'akatunda nga asanyuka. Ice cream ono okomba ki? Kakombe naye ojja kukomba omuliro gwa Allah. Abala baweddemu amagezi n'essimu zino screen touch. Alawula ekisimu ati yenna obwongo ne bugenda neeyambula simu. Avuka weddemu obwongo n'abayimbi. Atuna ati n'alaba emmotoka, obwongo bwonna ne bugenda wallahi raba motoka naye ng'agivuga muli wa bisiyaga. Musajja avuga emmotoka ya bukadde 5 naye ng'ayambala pampa, gwe obulamu bw'oyagala. Baga wali omuli w'obisiyaga ayambala empale etegerekeka. Omanyi pampa ze bambala balinga baana bato. Kati obulamu obwo bwe tutunuulidde, abakyala beegomba bayimbi ninga bawangaala obulamu obuli miserable. Bonna feesi eno yakugeterera, yeetaga make-up mungi, ayiwako leyanga 8 naye nga jjudde embalabe. Alina okusiba ebiviiri, oba omutwe guzitowa oba omutwe gumuluma, ye alina okusanyusa abawagizi. Wali mukyala musiraamu wa bbeeyi naye tokyenyumirizaamu. Abanga obulamu obwannamaddala bwe bulamu obuddako nga tuvudde mu buno. Abadduka ssatufa n'oyingira kabbuli booti, teriyo kuddamu kufa. Omuddu abeera mu ntaana ng'awulira, adaabu abeera aziwulira. Abeera mu ntaana ng'awulira. Nabbi yagamba nti abaddu babeera mu ntaana ba mirundi 2. Waliwo abaddu abeera mu ntaana nga bamugamba nti rabbi aqimi ssaa, tukusaba Allah yimirizeewo qiyama, tukusaba Allah yimirizeewo ekiyama. Be banno omusajja gw'osanga yali musajja nga rajulu salih, yali musajja mulongoofu. Lwaki yeegomba qiyama eno eyimirirewo? Alaba maaso eno gy'agenda nga matunda meereere, ng'alaba fruits za effort ye gye yateeka mu dduniya muno, ng'alaba maaso eno agenda kufuna ejjana. Yeegomba Allah yimirizawo qiyama ngenda ku kiri ate ekisinga. Hadithi na Nabbi yagamba nti omusajja bw'afanga mulongoofu, teyagamba nti omusajja bw'afanga mulungi oba omukyala bw'afanga ye mulungi ku kyalo. Simanya yasinga figa, yasinga enviiri, yasinga okwogera oluzungu, yasomye nnyo, yalina dipulooma. Nabbi yagamba nti singa afa, omuddu yenna singa afa nga musajja mulongoofu, Allah tabaraka wa ta'ala alagira malayika, n'azigamba nti malayika omusajja ono mumwalirire mu byokweyalira by'omujjana. Naye omusajja abadde alya kimu ku dduniya, alya eki nga tamanyi na kuwandiika linnya lye mu luzungu, naye naafa nga alongoosezza ewa Allah. Bamubuuzizza ebibuuzo bino abizzeemu. Bwe bamubuuza ebibuuzo bino n'abiddamu, hadithi empanvu tuggyemu.
yagamba nti Allah alagira malayika naziga nti abange malayika omusajja oyo mugende mumugireyo ebyaliro mu byokweyalira by'omujjana mubimwalirire mulowooza mamulese mwana Adaani naye nga Allah nabbi yagamba nti omuddu bw'afanga mulongoofu Allah agaziya kabbuli ye okutuuka amaaso ge gye gakoma. A distance, the coverage of your sight, nga distance eno gyota amaaso go nga kabbuli gyekoma. Bw'afanga mwonoonefu leediyo Allah afunza kabbuli ye embiriizi ze zino ne ziyitiŋŋana. Omanyi kye bayita embiriizi z'okuyitiŋŋana? Abayimbi bali mu kaki? Abagagga bafudde nga tebategeera Allah balina ki? Baganda afa bali ku university naye nga tamanyi Mungu. Naye nga encyclopedia zonna zimuli wano. Asoma nnyo alabe nti mu bibuuzo bino byakola tafunamu retake. Afuba nnyo okulaba nti excelling ayagala first class degree. Mu kabbuli olinayo first class degree. Abange bwe bayita obulamu obwannamaddala bwe bulamu oluvannyuma lw'okufa. Omuddu tagenda kuddamu kufa oluvannyuma lw'okufa ng'avudde mu dduniya. Tagenda kuddamu kufa. Nabbi n'agamba nti wabeera nga musajja mulongoofu obuli bw'omujjana bamumwaliridde. Nabbi n'alagira malayika n'aziga nti mumusumulire ku kawoowo k'omujjana kamubeesebeese kawoowo. Nabbi yagamba nti kyewuunyisa abantu abagenda okuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kuwulira akawoowo k'ejjana olugendo omuntu lw'otambulira emyaka 500 years. You think of any journey omuntu lw'osobola okutambulira for 500 years lugendo kyolo ng'omuddu ne waba atambuza bigere okuva e Uganda ng'agenda Makka taweza mwaka ng'atuuse. Abajungu tebaavanga wano ne bagenda okukola hijja ku bigere. Bannayuganda betwogerako si basahaba bakalema bambogo nga bava wano ne bagenda ne bakola hijja ku bigere. Leo osanga baganda baffe bangi bali Dubai bakubye ekyeyo afuna sente naye ng'obwongo bwa hijja tebuliimu. Ali mu kugula bakyala Dubai. Leo naagulayo mu China, luli naagulayo mu Yindi, leero ayagala mu Korea, leero ayagala nakuwa abakazi abaddugavu kati ayagala bano. Ekyasasudde Mungu. Abajungu tebaavanga wano ng'asiba ekyapati ye n'asiba akawunga n'asiba akalooke n'asiba amazzi empafu n'agenda akola hijja. Ne bamalanga emyezi 6 mu kugenda ne bamala emyezi 6 nga badda. Radiyallahu anhum. Allah basiime. Kati akawoowo k'ejjana omuddu agenda okubeera mu jjana nabbi yagamba nti ogenda kawulira a distance. Omuntu olugendo ejjane omuntu osobola okutraveringa for 500 years. What kind of journey is that? Lugendo kyolo kawoowo. Ashabu nnar hurim kigenda kubeera haramu gye bali tebagenda kuwulira wadde rihal janna tebagenda kuwulira wadde kawoowo k'ejjana. Akawoowo kokka omuliro tagenda kawulira. Feero obulamu tetubwagala. Abalezi bonna we are living a competitive kind of life. Bulamu bwa competition. Onayambadde essaati eno nze nina oggula eno nagirayo mu firimu eno nagirayo mu wrestling eno nagirayo ogundi byebyo biri mu bavubuka kati. Osanga n'omukyalo omukulu mukazi mukulu munene bw'ati mukadde muzeeyi naye ali Kampala ayambadde legging atambula naye ng'omubiri gwonna guyiise atambula akankana. Jjajja yali badde ne bazzukulu be nga bayigiriza okuluka emikeeka naye feesa agikozeeko ati asiize omumwa gutunudde eri yenna ali awo jjajja. Hadithi emu nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala hadithi mukudusi agamba muzeeyi gwe nkwatibwe ensonyi okwokya n'enviizi ezo. Yosanga omuzeeyi ng'atadde ettaaba ku mumwa naye awuliriza obuwoomi asikaati omukka naye ng'amawowoolo gonna gaalwadde dda obutaago bonna bulwadde ebibumba birwadde bw'akola olodduka. Tugenda mu maaso ga Allah abange bwe bayita obulamu obwannamaddala togayaazibwa n'okusoma kw'osomye nga totegeera Mungu. Walikaabye nnyo emyaka gy'olina okuba nti okyasoma yasaruna.
sikama akatambye emabega singa Allah bakuntwalira wali nga siyinza kuwojjesa kigambo naali mugambye ntya juzu amma ejjuzu emu emyaka ogenda mu 283 ng'olina ejjuzu emu muwangazi bwo osanga omusajja omukulu myaka aga ana emyaka ana wallahi emyaka ana nga mubuwangazi bwe amanyi nas falak ikhlas alam nashrah awo yakoma mu busiraamu bwe ng'ate nazo bw'oziwuya bw'ati ng'asoma owulyanga ekyana ekya bebi ekyana ekya pipi kino ekyakatandika okwatula ennyukuta kyobola abataata bangi wakati basaaza famire zaabwe era dda wakanga mukambwe nnyo nga taata tusaaze ishaa'i tumuyina kusaalira wano tumuyina kusaalira ku muzikiti awo alaba obulungi bw'okusaalira ku muzikiti abaana bamugaye taata tusaaze taata haji tusaaze abafumbo bawangaala nga babiri ng'emu ku bigambo ebisanyusa ennyo maama w'abaana ono era taata asiiba akimuddingana maama w'abaana bange nkwagala naye ng'akimanya omusajja njagala naye bano ababiri nga teriyo omu ku bo yali asomeddemu munne mu Qur'an nga teriyo omu ku bano ababiri kati omanyi maama Sumaya leero ngenda kusomayo mu Qur'an sooka owulirize n'asomulula Baqara batono nnyo okuggyako mu bo Allah baasaasidde naye tugenda mu bulamu obwannamaddala abange buno bwe tulimu si bulamu Allah gamba nti waminkum man yutawaffa min qabl buno obulamu bumulimu obw'edduniya nina mumwe benzita ng'akyali munnabaana ne simujjaamu Allah akulage kubattidde mu mbuto z'abamaama baabwe wallahi nga kyana kito bwe kiti tulina omuyizi omu ku ssomero wano gwe twakazaako erinnya lya wiina ya Abdurrahman naye maama we yamuzaala alina emyaka maama we yamuzaala alina emyezi 6 waliwo Allah batta ng'akyali buno obuwangazi bw'edduniya Allah buli omu amuwaako ekigero ng'ogenda kuwangaala 2 ogenda kuwangaala 3 oluvannyuma ogende mu bulamu buli bwennyini ofumu ngenda n'ensiyakamu bwe nti neŋŋamba naye kati kawensi oba agamba ki Mungu abafudde nga b'amaanyi mu dduniya muno olowooza Mungu bamugamba ki mu kabbuli bali baziikoona omuyaga ne bamuteerayo enjaga wansi oba afuuyireko eyo kwongera mulumiriza nti obadde mwonoonefu munnaffe Allah akwokye tenoonyereko eyo kutaaba bali baziikoona omuyimbi wammwe gwe mutera okukaabira naddala basajja bakulu abamu bakaabira kafeero yafa musajja ajoozemu ngu ensi yonna emukakasa mu bujeemu bwe ne bamuziika n'ejjita asunireko keeyo asune ku ki singa asobola okudda n'abulira abawagizi bekyaliko temwalizeemu kukuba nnyimba ze ono omuvubuka ono yafudde singa asobola okudda n'abagamba nti mujje ennyimba zonna ze nayimba mu masimu munzita teri asobola kiwulira naye kyayagala obbagamba kuba emu ebyokubiya emiggo n'azaabuzaamu bukuleka mbeera yaboononefu ku dduniya yagenze mu bulamu obwannamaddala abange bwe bayita obulamu hayatul haqiqiya hayatul ba'da al-maut bwe bulamu oluvannyuma lw'okufa abaddu babeera mu ntaana nga ba mirundi 2 abalala basaba Allah bamugamba nti rabbi la tuqimi as-sa'a nkusaba Allah toyimirizaawo enkomerero nga bwe batunula eno mu maaso gye balaga balabira ddala nga adhabu eno mu maaso gye tulaga olwekyo tukyali ku zino emisota gitubojja simanya scorpion zitubojja eno ennyondo zivuga kibooko zivuga bibuuzo byebyo malayika zikanga nga zibuuza bwe batunulako eri mu maaso bagenda okulaba nga ate eri ashad Allah yagamba nti wala adhabu al-akhirati akbar ebinonezo byennina ate ku akhira binene omusiraamu weerowoozengamukko kaseera we bagenda okuteeka mu ntaana bakuyiweko ettaka lyonna lye babadde bajje mu kinnya bamali balikuzeeko nga weebikkawo ebisi bulanketi bano abagula bulanketi eziri mu kiro n'ogula bulanketi ng'obuzito bwayo ezito wa kiro 5 n'ogyebikka n'owulira nga ebbugu mulikutta n'ogisuula eri lowooza ku ttaka lyonna nga balikutaddeko vvu abadde omusana gukwokya bwokya n'owulira ng'oyagala kuteekako esi oba oyagala kweyira ku mazzi omukyala n'owulira nga ekikaayo owulira oyagala kijjako ebbugu mulikutta mu kabbuli bakuyiwako ettaka
webakira ku sayidi emu eti tokyuka sayidi emu abaddu bangi twebaka n'otamanya we wakyuse kutunula eno gy'obadde otadde bigere naye nga ye wabadde omutwe mukabbuli kasita weebaka oti togenda kuddamu kukyuka maadaama ebbanga ly'omala nga tewalongoosa mirimu gikuteera mu mbeera nnungi mu kabbuliyo abanga obulamu bwa kabbuli oba obulamu oluvannyuma lw'okufa bwe bulamu obwannamaddala buno obulamu bwa dduniya si bulamu yeewuunyisa eyatutonde yeeteeka mu bulamu buno abutuwadde ye Allah buli wabeera ayogera ku bulamu bwa dduniya tewaliiwo mpozi nga aya sinnagiraba tewaliiwo aya mu Qur'an sinnalaba kale sinnalaba aya yonna mu Qur'an Allah wayogera ku bulamu bwa dduniya buno ng'abuwana wallahi sinnagiraba sinnaba kulaba aya mu Qur'an Allah ng'awana obulamu bwa dduniya buno buli waba boogera wama alhayatu dunya illa mata'un ghurur wama alhayatu dunya illa mata'un ghurur fala taghurrannakum alhayatu dunya tobagayaza obulamu bw'ensi kigayaza bwe bityo ne aya endala nnyingi abaffe tulongoosezza tulina obulamu bwe tugendamu bwe bulamu obwannamaddala mu dduniya tuwangala tuli ba bitiibwa buli obulamu obwannamaddala bwe tugendamu oluvannyuma lw'okufa terumanyi wa bitiibwa agenda okubeera ow'ekitiibwa oluvannyuma lw'okufa ye muddu yenna afiiridde ku mateeka ga Allah naye tunaavuuka bwe tufaanana ku mateeka ga Mungu nze naawe nze naawe ennyimba nnyingi mu mutwe tareekhi temuli tumanyi abaana b'abayimbi kati oyo gundi alina abaana be bati oyo musambi w'omupiira alina abaana be bati so mukazi we ali lubuto bagamba agenda kuzaala mu gw'omunaana nga 2 ebyo byonna bikuli wano naye omuddu omubuuza ali ku yunivasite nti owange omusaveya gwasoma civil engineering mbulirayo abaana bannabbi amannya 4 nga tabawuliranga nako ayinza okugamba Muhammad oyo sallallahu alaihi wasallam abo 2 Khadija 3 Aisha aleeta bakyala naye nga equation za chemistry zonna zimuli wano botanical names zonna zimuli wano aba agriculture byonna wabikwata simanya amanasa species kibi botanical names omuddo gwonna ogumanyi gukuli wano naye ngewa Allah walau aya wallahi muto terimu nga bw'osanga z'ogamba z'olinamu mu mutwe bw'ozisoma oyinza okukaaba akulira akaaba amaziga bw'aba ayinamukko ku mwoyo ku imaani ayinza okukaaba tulowooze nnyo ku baganda baffe abagenze mu bulamu obwo obwannamaddala nga tebalongoosezza tebakyalina chance erongoosa omuddu kasitoofa booti tokyalina chance erongoosa olina kulongoosa ng'oli mulamu buno obulamu bw'edduniya si bulamu bwe bayita obulamu obwannamaddala bwe bulamu bwe tugendamu oluvannyuma lw'okufa tubukolerere abantu b'omujjana bagenda kuyingira ejjana yaabwe bila mauti teriyo kufa khuludun ab'omuliro bagenda kuyingira omuliro khuludun bila mauti tetulyanga ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man taradda min jabal faqatala nafsahu omuntu yenna alinnye olusozi n'abuuka ne yetta nabbi yagamba nti omuntu oyo agenda kubeera mu jahannam Allah subhanahu wa ta'ala agenda mukoleyo olusozi ng'alukoze mu jahannam aluwalampenga nga bwe yeekubawo awalampenga bwe yeekubawo awalampenga dda bw'addamu bw'alunnye bwe yeekubawo khalidina fiha mukhalladan fiha abadan teriyo byakwekuba kuva ku lusozi n'ogwa wansi n'ofa ate ebyo byonna agenda bikola nga ali mu muliro alinnye olusozi nga bwanga bwe yeekubawo tu amementukaddemu Allah amuzzeewo ayambuke nga bwakabaddemu yeekubewo Allah yagamba nti agenda kubeera ku mbeera eyo lubeerera tagenda givaako tagenda kufa naye ng'ali mu bulumi obufaanana bwe butyo Maryam azaala Isa bun Maryam olubuto lwamuluma n'agamba nti mittu qabila haadha singa nafa nga situuse ku mbeera efaanana wallahi ng'olubuto lumuluma naye ng'agenda kuzaala nabbi leero bannyinaffe omulaba akaaba asindika omwana naye nga tamanyi na mwana wa tamanyi taata wa mwana we baali mu kaliyoki
asindika nga kisindika bannaye nfa sindika bw'amala okukasindika nga taata w'omwana yali munange simanyi ng'ekiro ekyo abamwendako balinga bana tamanya nti taata wa mwana. Nabbi mu hadiisi n'agamba nti waman qatala nafsahu bihadidatin, omuntu yenna yettisa ekyuma. Osanga omuvubuka nga abadde alina omuwala gwayendako n'amukyawa, nze wallahi obulamu mpulira buntamye, faqatala nafsahu, ne yetta. Nabbi agamba nti omuntu yenna yettisa ekyuma, Allah tabaraka wa ta'ala ku qiyama agenda mukoleyo ekyuma oba agenda mukoleyo ekiso nga yatawajjahu bihi fi batnihi, nga bw'akyefumita mu lubuto bw'ati bw'akijjamu, yeefumite nga bw'akaba bw'akijjamu, bw'eyeefumita bw'akijjamu, bw'eyeefumita bw'akijjamu, khalidina fiha mukhannatan fiha abadan, embeera yagenda giwangalya ku lubeerera. Olabye obulamu obwannamaddala, okufa kukoma ku bulamu buno obw'edduniya. Buli bwe tugenda mu bwe bulamu obwannamaddala, funa ekifaananyi nga wobeera mu lubuto lwa maama wo emyezi 9 n'owangalyamu n'ovaamu, n'ojja mu bulamu bw'edduniya buno emyaka gy'owangadde 2, 3, 4, 5, 6, 10. Obulamu bw'edduniya buno olubuto lw'edduniya n'oluvaamu, kati n'ogenda mu lubuto lw'entaana. Awo nawo n'owangalyawo, kati ate tulina okuyimirira mu maaso ga Allah. Mu hadiisi emu makulu ga Nabbi yagamba nti omuntu agenda okusembayo okumala emyaka emitono mu ntaana agenda kumalamu emyaka 2000. Emyaka 2000, 2000 years ng'oli mu kabbuli, olowooza ngenda kuba okola ki? Ebiri mu kabbuli kubuuza bibuuzo, teriyo kwebakamu. Nti waayi kale abadde agezezzaako. Manne rabbuka agambye ki? Ebibuuzo bya Allah, ebibuuzo Allah yagala answer 100 out of 100, 100 ku 100. Bino eby'edduniya ne bw'ofuna 9 oyita ebeera ddi wano, ne bw'ofuna 7, ne bw'ofuna 6, ne bw'ofuna 5 mu lipepa gy'okola, tebayinza butakuwa ku yunivasite oyita 5. Ebibuuzo biri eri bye tuddako mu bulamu buli eri bwennyini obwannamaddala bye batubuuza, pepa gy'osooka okutuula bakubuuza nti mani rabbuka. Tebagenda kukubuuza kika kya bulungi bwe walina, wali wa ggwanga ki, walina oyina kilo mmeka, ebyo byonna tubimanyi. Olina emyaka emeka, olina kilo mmeka, ani kitaawo, jjajjaawo, ebyo byonna tubimanyi, naye si bye bibuuzo ebigendayo. Hadiisi ya Nabbi n'agamba nti ate omuntu yenna eyettisa obutwa, bano abawala anyedde obutwa, mbwali tu emotional ne yetta. Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukolera omuddu oyo, agenda mukolerawo obutwa nga bukoze mu lweje olwa jahannam. Abasoma geography mumanyi kye bayita magma, oyo volcanistic. Obuujo obwo obw'omuliro bagenda bukolera omuddu ono nga bwabunywa, bwe muyitamu bwakaaba, baddemu bamuwa ekikopo nywa, muzeeyi nywa, addemu anywe. Omanyi kye bayita okunywa omuliro. Obwo obulamu bwe tugenda mu bwe bulamu obwannamaddala. Abange buno obw'edduniya si bulamu. Waliwo ababuwangaalako emyaka 2, waliwo ababuwangaalako emyaka 10, waliwo ababuwangaalako emyaka 3. Waliwo Allah bye yagamba nti waminkum man yuraddu ila aridalil umuri, nga mummwe bempangaaza omuddu n'atuuka nga takyamanyi bimukwatako, nga ne bw'omubuuza amannya, jjajja gwani, gwani, ayinza okukubuulira agago naye ng'agage tagamanyi. Obwongo bwagenda dda. Abange obulamu bw'edduniya buno tebutwerabiza kitulaga. Omuddu buli lwofa kasitoofa bonna abafudde kati bagenze mu bulamu bwennyini obwannamaddala. Bw'abanga alongoosezza fabihi wa ni'ma, bw'abanga yayonoona khasalta ad-dunya wal akhirah, edduniya emusaze n'akhira amusaze. Abaddu bagenda kulaba embeera eri balagirire Allah bamugambe nti rabbi rji'uni, Allah tukusaba otuzzeeyo la'alli a'mal salih. Mu ayinda Allah yagamba nti bagenda kugamba Allah nti wa ghayra alladhi kunna na'mal, Allah tuzzeeyo tukole emirimu emirungi egitali gino gye twakola. Tuzzeeyo tusome Qur'an. Allah tukusaba tuzzeeyo tutuleko mu ddarasa. Allah tukusaba tuzzeeyo twebikkirire. Nga balaajana ne Allah yagamba nti anna lahu dhikra. Okulaajana okwo tekugenda bagas.
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati kale singa nakolero olaba obulamu bwayita hayati singa nakolero obulamu bwange bwayita obulamu obwannamaddala bwe bulamu buli bwalimu kati abange kasatufu okuva ku duniya kuno abaddu tebagenda kuddamu kufa imma nga bayingidde omuliro tebagenda kufa obanga bayingidde ejjana tebagenda kufa ku bibiri noonya woogenda okumalira obuwangazi obuddako noonya woogenda okumalira obuwangazi obuddako avuka bangi twetumyanga abakyali omuddu omu namugamba ali ku Nkumba University namugamba nti munnayo gy'ofisengayo akadde yasalu neyo newoba ogiwa eddakiika 5 nanga naye sheekhe naawe gina emyaka nkyali ngisoma nanje gisoma kale tisi bwenaabe ennemi nja gisomesa omwana wulira entegere efaanana bwetyo mukale nze kale bwenaabe ennemi university yamulema kusoma kuba yaligaye nti university bwenaabe ennemi yo nja gisomesa omwana yafunvubidde ayagadde diguli yakubiri naye yasalu naye n'obwongo bumulaga nti ojja gisomesa omwana gwe kale nga bwekulemye ojja gisomesa omwana man amila saliha falinafsihi omuntu yenna akola omulimu omulungi ogasa mwoyo gwo waman asa fa alaiha era ne woba oyonoonye okosa mwoyo gwo wala taziru waziratu wizira ukhra teri yagenda kwetikka bizibu bya munne baganda tebalimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya jeno atambula bamukuuma alina konvoyi emotoka nga 8 nekyewuunyisa omuddu ono ekyokulabirako ekyamangu kye twalisise abatalina bitiibwa weebityo era abatabyagala era abatabiruwunkanira abange tululunkana ebitiibwa by'edduniya ebitiibwa by'okwakhera bye bitiibwa byennyini je naafa nga abadde alina bamukuuma balinga 8 naye olumutwala ne bamuteeka mu ntaana terikuliko no asigala nga amukuuma balazeewa ensi yonna ekulaga oweddemu valiyo kasoofa abakuziika banguwa beewala jjaamu ne tumala tupospondingayoko mu kuziika abasinga okukaayana bakwano bo baclassmate ku university bwe mbadde mwogera nabo oluzungu tebalina budde buli omu ali ati obudde bana time is money tebalina gw'oli wano pamba akuli mu kamwa ne mu nnyindo bakuzinze mu ssanda 3 bagenda kussa mu kinnya mwana yadani bateekeko olubaawo bateekeko ettaka bamale bazeeko ettaka lyonna lye bajje mu ntaana obeere ne mukwano gwo asinga okuba mukwano gwo nga gy'emirimu emirungi oba obeere ne mukwano gwo asinga okuba mukwano gwo nga bwe bwonoonefu bwo abange ilamata diro tugenda okuva ku nnyimba nga tugenze mu bulamu obwannamaddala abange ilamata dibwe tugenda okuva ku bwenzi nga tumaze okugenda mu bulamu obwannamaddala gera okusanga omuvubuka omuwala nga talina boyfriend kyebonere olaba n'obwana obuli mu primary okusanga omuwala nga talina mulenzi amwendako Allah bamusaasidde okujjako mu bo Allah basaasidde okusanga eno omuvubuka nga talina muwala gwayendako Allah bamutaasizza gero kyafuuka is the end of the day buli omwana bakapoling it's normal musiramu tetulinayo dating tebiriiyo twakoppa obukaafu ne twagala obuyingiza mu busiraamu Allah yagamba nti waraditu lakum al-islaama diina al-yawma akmaltu lakum diinakum olwaleero eddiini yammwe ejjudde tokyalina kifo kyoyinza kuleeta mu busiraamu toyina mumanyi kati okwogereza kuno mumanyi omuntu gwoyagala musobola okugendako mu kampingi agenda kukwendako amala akusuulaawo kasasiro takulabamu bulungi olaba omweyambulidde tannakuwasa olwate bw'anaakuwasa olowooza ye takutiira akulaba oli muyaayi w'omweyambulidde nga tannakuwasa era naye akutya era avuka leero bwetu bwetufaanana okujjako mu bo Allah bataasizza abange buno obulamu bw'edduniya si bulamu bwe bayita obulamu obwannamaddala bwe bulamu bwe tugendamu oluvannyuma lw'okufa tebumanyi muganda tebumanyi munobbi tebumanyi mulangira tebumanyi mukopi tebumanyi pulezidenti tebumanyi alya kimu ffenna anaatusinga obulungi mu bulamu bwe tuddamu bwe tugendako ate kyewuunyisa tiketi y'olunaku olwo otambula nayo ne visa ogiyina passport ogiyina yeggwe olugendo lwe tugendamu okugenda mu bulamu bwennyini
leero benkya. Allah yagamba nti inna almauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi wash-shahada. Allah yagamba nti okufa kuno kwe mudduka kwe mwewala. Osanga abasajja bakazi mukazi mukulu tannabakeera kusoma wadde peegi wadde azikaliza okumenya tannabazisoma naye nga yagula akagaali kasottera mu nju akola mubiri naye nga agenda kufa ku dhuhuri. Omusanga yagula akagaali adda mu compound yawo naddukamu omanyaje tubagambye ogozze nnyo puleesi ejja kukuba ddukamu naye kakaba nadduka naye nga abuzayo ennaku bbiri afe. Byonna alwanyisa kimu kufa. Abaddu basanga bagenze mu haramu yaliwa bagenze mu masaji yali badde halali ng'omukolera waka ate naddala nga amukola yayina omukkolako. Yosanga abasajja abakulu yenna musajja mukulu agenze mu masaji simanyi masaji para we bamuyita ali eyo abaana bamuliko buno obwana obuto obuwala bumunyiga omubiri ali awo awoomerera buwoomerezi mbu bamukola masaji alwanyisa kufa. Abaaveeyo Allah n'amutugira mu mmotoka. Zambi lya bwenzi bali mu sawuna bonna batudde bati bali bukunya omusiraamu tagenda mu sawuna. Abange si byaffe makubo shaitani ge yaggulawo ng'egayisa mu bazungu tulwakuba twagala nnyo koppa. Osanga omukazi ajjeeko ekikaaya alina waakiwanise ayingidde mu sawuna nga ekyenyi ky'omulaba mukyala musanze ne nikaabu asuula naye alina aka evening agendako mu sawuna eyo omanyi omubiri ogwetaaga ogukamulamuko obukyafu n'atuula omwo alimu n'abasajja bali mu bokisa naye atudde. Abanga obulamu obusi bwaffe obulamu obusi bwaffe lowoozaamu okweyambula n'owuyingira mu sawuna oba n'ogenda mu masaaji Allah n'akutugira ku buliri bakyakumasaaji nga bagenda okuyagwa masaaji nga takyassa haji kiki haji bagenda okukuba amatama gano nga tovaamu yadde omwaka nga Allah akuttidde awo. Lowoozaamu awo nga bakuŋŋaanya bakuba obusimu bakubira mukazi wo abafumbo oba bakubira bbaawo. Omukyala mama baana abadde mu sawuna atudde mu sawuna omukyala omu n'abasajja abalala nga 8 asibye tawulaati. Abange ebyo si byaffe basiraamu tebiriiyo. Lowooza nnyo Allah okutugira ku zambi. Nabbi yagamba nti kullu ahad maat sayub'ath, buli muntu yenna afa alina okuzuukira. Era n'agamba nti buli muntu yenna agenda kuzuukirira agenda kuzuukirira ala ma maata alayhi, buli omu agenda kuzuukira ku ekyo kye yafiirako. Ogenda kuzuukirira ku ki? Ofiiridde mu comedy night wagenze kusekamu Allah n'akutugira eyo oba n'akutuga ng'oveeyo olaba ozuukirira mu bannakatemba. Abanga obulamu obwannamaddala bwe bulamu bwe tuddako kugendako bwetaaga entanda. Fatazawwadu fa inna khayra zaadi attaqwa, mwesibire entanda. Maniza n'omusajja ono gwe bayita Uwais al-Qarni, omu ku basajja abalongoofu abaatusooka. Dumu yayogera ekigambo yagamba nti la'abudanna Allaha fil ard kama ta'buduhu al-malaa'ika fi as-samaa. Yagamba nti ngenda kusinza njagala nsinze Allah mu dduniya muno nga malayika bwe zimusinza mu ggulu. Njagala nsinze Allah mu dduniya akompitinga na malayika mu kusinza Allah. Leero bw'osala essala 2 n'owulira nga leero bw'osomayo ku alam nashrah n'owulira nga era bw'ogiyita suura ki alam nashrah muwuze yakkirawa. Osobola osanga omuddu nga abadde asoma surat al-Ikhlas buli lunaku oba gye tuyita qul huwa Allahu ahad, n'omubuuza nti essuula eyo erina aya mmeka naye nga gyawangadde asoma erina aya mmeka. Buli omu kimwetagisa okulowooza ennyo amala naziyita mu qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid
oba walamye ziri meke ebyo byonna biri wano naye ng'omutwe mukalu temuli. Abange tulina obulamu obuddako obwo bwetaaga emirimu, bwetaaga okulongoosa ennyo. Wais al-Qarni agamba nti njagala nsinze Allah. Omusajja omuwandiisi yagamba nti bwebwazibanga obudde bw'ekiro, Wais n'agamba nti leero ekiro kyange kiro kya kuvunnama, nga fasajada, nga Wais ayinza okuvunnamira Allah nga bwamusinza, bwasabaha Allah, bwamuwaana, bwakaaba, bwamusaba mpaka bwe baziina fajiri okuva ku isha'i ng'avunnamye ali mu kusinza Allah. Omusajja n'agamba nti ekiro bwe kyatuukanga ekiro nga kiro kya ruku, nga Wais al-Qarni abeera ku ruku mpaka bwe baziina subuh ng'ali mu kusinza Allah. Lumu omusajja yagamba nti Wais al-Qarni yazuukuka ekiro n'asoma Qur'an mpaka nisfu layli, mpaka ekitundu ky'ekiro. Bwe yamala n'asala qiyamul layli mpaka bwe bayaziina subuh, n'asala subuh mu jama, n'asala kaburiya, n'asala subuh mu jama, n'asoma dhikr adhikari z'okumakya, n'asoma mpaka ku salati duha, n'asala salati ng'ali mu zikiti, n'asala salati duha mpaka bwe baatuuka obudde nga buweddeewo kwekoma, n'asomawo Qur'an mpaka ku dhuhur, n'asala kaburiya, n'asala dhuhur, n'asala ba'diya, n'addawo n'atuula, n'asoma Qur'an mpaka ku asiri, n'asala sunna z'okwasiri ezisooka, n'asala asiri mu jama, n'amala n'asoma zikiri z'olweggulo mpaka ku magaribi, n'ava ku magaribi olwonna olunaku olwo, n'ava ku magaribi n'asoma Qur'ani wakati awo ku magaribi ne isha'i, n'amala n'asala isha'i mu jama, n'addamu n'asoma Qur'an mpaka nisfu layli, ekitundu ky'ekiro olunaku olwokubiri, n'addamu n'asala qiyamul layli, n'asala mpaka bwe bayaziina subuh, n'asala subuh mu jama, n'addamu n'asoma adhikari z'okumakya ng'olunaku olwajjo bwe yalufu. Wallahi ennaku bbiri ng'ali mu muzikiti. Omusajja n'awandiika nti Wais al-Qarni bwe zaatuuka mu budde bwa salati duha ku lunaku olwokubiri n'atandika okusumagira ng'omubiri gukoye naye nga wuli akyayagala okusinza Allah, yeetegekera obulamu bwe tuddamu, bwe tugendako obulamu obwannamaddala. Wais bwe yasumagira bw'atyo, ng'omusajja ajja amukoonako amugaa nti ya Wais, lwaki tugenda n'owummulamuko, obulamu bulabika omubiri gukoye. Wais al-Qarni n'asaba edduwa n'agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-'ayni al-lawwama, Allah nkusaba ontaasa amaaso ageebaka, nkusaba onkendeeza amaaso gano geebaka nnyo, gantaase, nkendeeza ntaasa otulo tw'amaaso gange. Tayagala kwebaka, awuli ayagala kubeera ng'asinza Allah, yeetegekera obulamu bwe tuddako. Namugamba nti la Allahumma ya Rabbi inni a'udhu bika min al-qalbi illa nkusaba ontaasa omutima ogutatya. Namugamba nti la Allah nkusaba ontaase olubuto olutakkuta. Ffe leero kulya omuntu omusanga yeetala ati ekiro abadde ki agenda kufuna wudu kusaala tahajjud mmere. Ng'alya emmere y'abantu bana. Wais asaba Allah amanyi kuno okulya kwali ennyo kumukosa. Buli lw'olya ennyo tofuna maanyi mangi gasinza Allah. Olubuto luno lukoowa, oba omubiri gukoowa, guba gusabula mmere, onafuwa. Allah bwe yayogera ku mubaka wa Isa ibn Maryam yamugamba nti ya ayyuha rasul kulu min tayyibati wa'mal salih, omubaka wange lya ku birungi bye nkugabiridde, okole emirimu emirungi. Amanyi batujjira abavunzi ba Qur'ani kye bayita ekigendererwa ky'okulya mu Busiraamu kufuna maanyi gasinza Allah. Yendya y'abalongoofu kufuna maanyi omubiri guno guwanira gufuna amaanyi agasinza Allah. Fero gye tukoma okulya n'obunafu. Omuddu anyayo gati akadomola kalamba n'alyako bbanzi y'obugaati n'agwa eri n'alannama, n'olowooza oba mayiti naye nga mulamu owulira kussa kuno enzisa zino. Wallahi toyinza kufuna maanyi gasinza Allah buli lw'olya ennyo. Sindya y'abalongoofu bwe kituuka mu taraweehi Ramadaan ejja
abaddu basiibulukuka naatu wootameroni bwe baleeta amenvu agagala ensujju agyagala mupe ne ku mapeera ago amatugunda mwagaleese mupe ku butunda temuleesa ku miyembe omuntu ogu kati awo naayingira mu magalibi bw'amaliriza mu magalibi bwe base n'omuceere soko mpa bwe baleeta akatogoona leeta ekikopo ky'obuugi wanaayinawo amazzi ate mpaka soda agenda okutuuka mu taraweeh nga yafudde dda. Wallahi bwetyo bwe tuwangaala kyobola ne mu ibaadaati tuli banafu nnyo. Abange tulina obulamu bwe tugendamu bwe bulamu obwannama ddala. Obulungi bw'olowooza bw'olina longoosa nnyo obulungi bw'eri gy'olaga. Amagezi g'ogamba g'olina gakozese otuuke mu bulamu obwannama ddala ng'ogenda kufuna ku buweerero. Abange kibi nnyo omuddu okuwangaala obulamu obwa luxury mu dduniya muno ngewa Allah tolina yadde olwendo lw'amazzi. Wanaada ashabu nnaar ashabu aljanna an hafizu alayna min almaa au mimma razaqakum rabbukum. Allah yagamba nti ab'omuliro bagenda kukowola ab'omujjana babagambye nti abanga ab'omujjana mutuwe ku byokunywa ng'omuliro gubatta mutuwe ku byokunywa au mimma razaqakum rabbukum oba Allah byabagabiridde bagenda bagamba nti hurrim ensonga eyo gye musaba harramahum ala alqawmi alkafirin. Allah yagiharamisa temugenda tetuyinza bbawa mwafa mujemedde Allah mwali bayimbi mwali bayaaye ku nsi mwali bamutawaana bali babisiyaga bambazi bazino baziyita bling bling abavubukazi n'abavubukazi bambala osanga omukazi ng'ayambadde engatto munene bwati naye ng'ambadde engatto eriko kakondo gulinga musumaali nga singa nogo kanaagwa mujjawo mayiti naye nga naye ali ku mulemba alina okwambala baziyita high heels simanya biki ebyo mubimanyi bibali mu mitwe. Abange tulongoose ab'omujjana bagenda gamba b'omuliro nti amazzi tetuyinza bbawa. Aya gyensome Allah yagamba nti wa yastaghithu yughathu bima'in bagenda kuyanga ennyonta ebaluma bayonta booli yabaagala kunywa ab'omuliro. Allah yagamba nti agenda bbawa amazzi bagenda kusindika malayika zibaleetere olweje lw'amazzi. Omanya amazzi agaboyirinze tu capacity nga gayidde bulungi agagoya akawunga. Allah yagamba nti abantu b'omuliro bagenda kunywa hamima wagasaaqa lusira masira naye gali amazzi Allah yagamba nti wayastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Omuddu agenda kukwata ekikopo nga yeekyaye amazzi gookya olwedda ali muliro eno olususu lubambuka eno akaaba eno muli awuli atokota obwongo akwata amazzi gano okunywa agenda kukwata ekikopo kino nga tannaba na kunywa naye nga kimwokya kalmuhli yashwi alwujuh. Olususu luno eno lwokka omukka guno oguva mu mazzi gagenda kubambulako feesi eno yonna ekulukuta eyiike mu muliro bamwambaze endala baddemu bamwokye. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo alina kyagamba? Tewali. Kozi katono nnyo omusiraamu twabeeredde wali alina ekibuzo kye yabuuzizza yagambye nti kiramula kitya oba nti waaliwo ewamu we baali nga bagenda kuziika kati omukyala ng'afiriddwa omwana okuli omwana yali muto n'amuzaala n'afa. Bw'abaaliwo ne bamugamba nti omukyala ono omwana oyo sooka omusaleko akalira ako nga tebalina bamuziika onaaba omuziise nako kimanya togenda kuzaala. Akalira n'omwana tebirina bwe bikwataganira. Embeera y'abantu basiriku, embeera y'abantu baki osanga abazadde bangi bazadde baffe nga baatereka dde obulira bwaffe abuteeka eyo akajyamu kano connecting omwana kuki ku maama we kati wamuzaala wagenda wayitawo ebbanga mpaka lukakutukako kati ono abuuza agamba nti ye amakulu yali bebi nga keetaaga kakola ki ekikolwa ekyo si kituufu kya busiriku. Angambe nti waliwo n'abawalimu abamu baatumira butunuzi abawalimu baakola ensobi tetuyinza bakkakkanya naye nga kyebaakola baakola ki baali balina okuziyiza ekikolwa ekyo. Abantu abatereka obuliralira ebintu ebyo bantu babeera basiriku kobeera guliza
Allah nga tannaba kuwa mwana yasooka kuwakalira. Obwongo buno buleme kunafuwa nnyo kutuuka ku level yeewuunyisa. Omusajja ono okulaba nga akalira kano ke kalimu enkwaso okuzaala ku omwana omulala. Allah nga tannaba kuwa mwana ono yasooka kuwakalira. Lwaki ono yamukuwa nga akalira tokayina? Ziika omwana temusalako kalira. Nga bwe yamukuwa nga tosoose kuba na mpozi ng'olina gye wasooka okugula akalira n'oba nako. Shaitaani bwetyo bwezanyirazanyira ku bakwano baayo. Allah yagamba shaitaani sura emu gye neerabidde Allah yagamba nti innaka alayhim. Allah yagamba shaitaani nga ayogera ku baddu be. Allah yagamba nti shaitaani abaddu bange tobalina sultaani, tobalinaako buyinza. Wabula abo bolinako obuyinza alladhina yatawallawnahu walladhina hum mushrikuun. Abo abeetalirira okwekwata ku nkola ya shaitaani oba ku ndagaano zaayo n'abo abaddu abagatta ku Allah, abo bolinako obuyinza, abo bo babuze. Naye kyo twegendereze nnyo ebintu ebyo. Naddala ng'omukyala azadde abantu bakola obushiriku bungi. Omwana musune naawe omwana oyo anaaba takabye musune mukuba oluyi omwana mulamu, oyo mulamu. Abalala bakwata akaana simanyi bw'okazaala simanyi basokuba bingi nnyo kapankunaye abakazi gwe bakola ku baana abo. Bonoona akiida ye ng'akyali mwana muto. Nabbi yatuwafomera ennyango omukyala wabeera azadde omwana kiba kirungi nnyo ekisooka mu kamwake kale musooseemu amazzi g'entende. Maama ono agayigaye entende akenenunemu supu ono amuteeke mu kamwa k'omwana ono kajja muyambako mulongoosa. Oba ffe baatusoosaamu ki? Kyomala ebizibu ebimu bye tubeera nabyo eno bitandikira wali mu kuzaala. Nga jjajja yali oyagamba nti afuka koozadde omwana ono sooka mubuuke n'akubuuka. Kati bagenda okubuuka bwoti ogenda okukulanga obwongo baabubuuka oli awo totegeera. Abantu bakola ebintu bingi nnyo ku baana nga babazadde. Omwana oyo simanyi kati mukwate kati sooka muwuube, simanyi mutunuze eno, simanyi biki. Katemba mungi. Mukyala yenna Allah bw'abanga amuwadde omwana abawala mummwe nga mukuze mulwanyise nnyo embeera eyo. Lwakuba nti obuzibu bwe tulina ekiseera ekisinga babeera abafumbiza omuwala banoonyayo singa asinga okukola obushirika. Senga Naluzaana jangu omulambire nga ye si mufumbo naye nga senga naye nga yalambira obufumbo. Kati senga buli wagira bwati yagaa nti naggamba ng'ogenda omusajja akalakalekere wakamuwa ku mbaga naggamba kamuwe omusajja bw'olabanga yeekyanga kola booti ne booti. Wekisanga omukyala ataliimu ddiini bingi babawo okuliisa abasajja. Oli alinayo bye yagamba yeewuunyisa naye kanzireke. Oli yagamba munne mbuolaba nga omusajja agenda yeekyanga kizibu seeka kisoye nange kinnemye baga yatolo baga yigamba ebisoye kweko badde ogamba